Iba Nsonyiwa bati Nsonyiwa okuba yambulookinga. Yambulookinga nkyata. Yambulookinga nkyata ipinga. Saji sisa. Hadda. Saji sisa. Omuntu okublockinga ngo chat typing ashegeza te yakusonyiwa. You have to take another step or making sure nti ddala akusonyiye bambi. Yambulookinga kyakola ki chat typing mba chat typing nga nengira wali kaza ekifana awade ekifananyi kye wafuuse white. Ningamba bado otaje ekifananyi. Kumba akoze eki ndiyanga atakumanyi. Vivitega kuluma ofero. Netonde omukyalo ipi kubyone ebyaliwo manyi wanyiiga ka video awo kenakola tekakusa kyekimu kuteye muntu agamusanyira ku muzadde nenkusaba onsonyiwe ne byone ebyaliwo onsonyiwe mu mutima gwo omanye bulungi nnyo Ivan sire muntu wantalo just kyajja buzwe baga etubaddewo nga twali wadde ntalo ne video yetu obuzibu kusaba onsonyiwe onsonyire ddala. Tekiidamu kwerongera nakusuubiza naye munne wangamba akagamba nti ensi eri kulamula era ensi yanamudde paka nesira mu kukomera kitegeeza essaala yo yalimbi kati nkusaba otooloke mu mutima onjagalenga mwanyi ekala nyingi ya ssente ozijja ku ssimu ku akaunti yo nezita ku Google ngwe wana wano ngwe simu yo nogana ku defisi app ya sente banozifuna kagana ngenda zijja ku Google Pay ngule byali antumye mbikole ki mbirete kati ngapanga bintu byenga ngenda kuki ngenda ku airport mbandi ku airport ntose saza nga mukaga ngambira ma x-ray bamano ku check ngabo kibulungi nganga mbaddayo nensawo yemachi imapega nganjiza ndi mugumu yesimanyi kyenkola simanyi kiriwo nagiza nga ndamba checkinga ngireba ngamba gizemu ngirwa ngizamu nitebikola ki tebitegeera nimbaga temuli mukite muri mbiki x-ray byali eraba byali ludda wanga byekwese munda tebabijjayo bikulaba anti we nkujira ngaso na byekola kibyeraba katu yabiraba nga basala ensawo mu baga bagisale ne mabbali eno teyali ya plastic ensawo yazinezengo ezimanyi suitcase nga bagisala bagisala nga bajjayo ekipaleti kiringa n'essimu nga wogikola ki kiri paaka bwekiti nga bakikineno konze simanyi nga bene ensawo eggwa gye paakingidde konze ensawo yo si yange n'ebirimu biki lindako enjaga eno gy'ogamba yali mu kasawo eyali mu suitcase golowooza ani yateekamu enjaga suitcase wali wagyewoze suitcase nene gyewoze ku muntu ati kyoyagala ogamba omuntu ye yakuteeramu enjaga eyo yagiteekamu kimanyi bantu babikola nga bulijjo omuntu akulagiza nti genda ogwirewo kino nakutega ekintu ng'ayagala ogwe nga walabaire ekyali ku Irene Namiiro osegeere Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi njagala nnyo okubebaza nti mwebale okutulaba mwebale nnyo okutugoberera mwebale okutufollowinga kwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter osobola obulambalamba baganda ffe aba BBH Travels bateekamu omusayi kulaba nga sheetambula bulungi bakugamba nti genda ofune visa okole visa extension weyagala okugenda okusuubula e Dubai bakubookingira okuva ku visa
paka kukukulambuza paka kukukima ku kisaawe paka kukufunira wosula so beera ng'ofuna package yaffe eyo esobola okubanga ekuyamba ggwe omusuubuzi ate gwe ayagala okugenda okukyala ayagala okugenda okukyakala okuhavinga fan bakurecevinga bulungi nnyo bakufunira wosula buli kimu just no bakikolerako bulungi nnyo so bakubireko ku namba y'essimu gy'olaba wamanga Nshala Hamida ajja kurecevinga ayina customer care nnungi nnyo nnyini ddala njagala okubeebaza nga mbajjukiza nti aba Platinum Wellness Spa bano bakugamba nti genda okoleko ka massage gw'omwami n'omukyala enjoying VVIP treatment aba Staff Ever Uganda bakugamba nti batwala bana Kuwait wokka ate nga n'abashukura Pure Herbal Solutions bakugamba nti bakozesa ddagala ganda gwalina ebigalanga ulcers sukaali ayagala okwongera ku mazzi omwami ayagala okwongera ku size oba gikendeeza bakuwa bulungi eddagala n'otereera abantu abatunda eddagala bangi naye ate abatunda eddagala ettuufu batono abashukura Pure Herbal Solutions bwe bali nnyo okubeera nti bakuyambako nsonga eyo in the tiktokers edition olunaku olwaleero kyazizza omwana omulenzi manager Namiiro gwe mumanyi nga manager Namiiro Ivan atubulireko ku mboozi ye Ekomera abantu bangi bagamba bamusiba nga bamukutte n'enjaga abalala bagamba nti bamusibira birala so tuzze okumanya ekituufu bukyanga yavudde mu Komera kiki ddala ekyamutuuseeko banaffe mutuguleeko t-shirts mutuguleeko capes nga zino eno gye nnyambadde gyo n'abantu balage cape saagala otandike kulya chewing gum nga tokola mirimu gyo nakyo ekitonde mu lunaku kyesinga oyomba nakyo Wale tusaba mtuguleko capes nga zino eno ya green tuyina colors zonna tuyina black tuyina red maroon purple navy blue eza HK Media tuyina t-shirts tuyina jumpers bino ebintu tubitunda ne so okuddukanya emirimu gya HK Media nga tetuyina kusumbuwagana kwonna Namiiro nkuyita na Namiiro olinga ng'omukazi insanyisa okulaba nange okusanga Adija ndi bulungi kulikayo mukomera avuddeyo mwebale kusaba amanya g'amatuufu gwani kubanga ensi ekuyita manager Namiiro abamu bambita Namiiro abalala Namiiro anti nalaba Namiiro ne ŋŋamba omusajja ayina erinnya ly'abakazi yalijjawo munnaye amannya ze Sendawala Ivan nga neddira nseenene erinnya lya Namiiro muyimbi wange ndi manager we kati ono Rachel Rachel Namiiro we manager wa Rachel Namiiro omubwati ku TikTok oba manager we as in manager yaddala kasi buli olaba Ivan management ku video za Namiiro that's me Ivan management era logo eriawo ya gold ngomanya yenzo that's amazing kati yesinti kati basalako erinnya lya manager Namiiro nwajjako ekya manager nibalekawo Namiiro nali tuumanze nofuka manager Namiiro kati juko erinnya nali enkozesa ku TikTok kana kajiggulawo nga neyita manager Namiiro nga simanyi nti nafuuka owakanya ne kale nga simanyi nti erinnya liligejja kati wano sefuko byajjira erinnya lirikola ki erinnya nerikalira ddala neriyitawo ekya manager bakijja nako bayizego bayita Namiiro yegwe Namiiro bambira Namiiro Namiiro kimuwuliza kiti omuyimbi nga bakuyita Namiiro kati erinnya lyo bali ntomera twali twaseparatingamu asumagirira ku kamera abadde atugwiridde omulabi awo oyinza ogamba mpaayiriza ku kamera oba oyinza ogamba nina empisa empyazi gyalina Namiiro nga nze gwe bayita Namiiro bagenda erinnya lyo nalifunira ku TikTok twali twayawukanamo nani ne Rachel nga sikyali manager we nga yakwatagage nga nage nakwata ki nga nakwatagage nga manyine ensonga z'abayimbi osegeera nemererwa n'agenda bibye awo nga yakafulumya nga yakafulumya oluyimba lwa nyongera kwagala lwe naddirako osegeera nga tufulumiza akayimba ka awululu netuseparatinga kwagala kayimba ka Namiiro nyongera kwata eno figayo ako kati akayimba ke nakomerawo era ke kanziza osegira akayimba ne kwakamanyo TikTok ne kaagala nga ate we kafuruma era netuseparate etwawukana osegira ngatakuwa kitiibwa
ekitiibwa kibeeraawo oleeta omuyimbi nga wona n'omuyimbi wo kati nga wakea n'ozimba erinnya lya HK Media osegera n'oliteekawo omala okuliteekawo n'ofuna abantu nti kati John akajja nnyambako ku kino gundi nnyambako ku kino naye nga gwe founder w'ekintu kati omala okiteekawo n'oleeta emikwano gyo ate emikwano gyo booleesa okuyambako obuyambi ate nwagala go okusenda basigaze erinnya HK Media kanange bwe kyali nabeereetanga mikwano gyange abaana kugamba omuyimbi oyo yajja kukola bw'ati oyo yajja kukubba osegera tanajagenda kutuusa naye nga ne we bamulabidde gwe yamukola ki gwe yamutuusaayo tunyumiza munnange mwami Sendawula Sendawula nga ne we bamulabidde gwe wamukola ki gwe wamutuusaawo kaba ekitebwe kyali bansenda ebigambo ne babingi kati twayawukana ndi eyo ensi enkuba kubeera ensi ekola ki ekuba kwajo tubeera mbono obulamu bwa media bantu nga kumanya oli wa kitalo oli mugagga ate oba uli erinnya manager ate gwa muvuudu wabawulira CEO oba munene kumbe obeera manager mu ngeri yo ng'oyiyo buki obulamu muzimba osegira kati awo mwayawukana mutya neno ekyo ne twawukana muyimbi nga munayo gwantayawukana nawe direct abaana obusongasonga aliko okwekwasa nga kusha agenda bwomu takuga nti bagenze kusha bweti oba oli awo walaba postinze temusayininga ne mukolenga birafu byali bya management agreement ko twali bato nze nero ekyokwefuna twali bato otegeeza ki okwefuna mwali mweyagala okwefuna tubeere mu business munaye ebyokwefuna fe tumanyi birala twali bato nsoka kuba ba mukwano ni Namiiro nga nakutandika kukola business kaina ngamba Ivan ndo manje sobola okukola nga gwe manager wange kwangu ina passion so okukola buli kimu ekirayisa omuntu okubasita nimuga no problem tukole waliyo managinzeko ku muyimbi before that na adawo nice managinze nali njiga wayigira ku Namiiro ku bayimbi abasooka era mwebaza nnyo kozi yanjigiriza endongo kwasengati yaliye sande giyize yasengati yaliye sande ebye Namiiro yasengati yaliye sengati ondaba ani oyo bamuyita mukyala Honorable twali tumuyita mami gwe wali omugundi gwe wali manager wo yandeeta nali nkola ku Freedom by then nandeetanga personal manager we mukyala Irene Matovu mwebazera nga mpita wano ku mukutu guno kwa HK Media kubera manyaja biraba nkwebaza okuba nti wanda gensi nondaga obulamu buno bw'abaserebu kozi nali sibulimu kati najjanga mu managinga nanjigiriza kati mukunjigiriza we nayiga ngomanyi nti omwana wayiga ava wakula ava maka g'abazadde be nagenda n'oyo obulamu buki kati we nayiga ne mmuleka nsigaba mukwano ne nfunaani Namiiro nenga Namiiro nenga ayimba mu bandi eyo ya Denigozi era nga mumanigingira nituwaŋŋangukamu kawo nitukola ki nitugiva mu bandi nikati ntandika obuki obulamu obupya kwekola Ivan management ngerimu omuyimbi gweetera ekyo Namiiro. Okay, Nsonyiwa abakyala era nasiibye nange no nasiibye leero si Mande ku Mande nteranga okusiiba lwakuba ennyambala ekyansumbuwa bakyala naye ate okunamye naye nga nja kwetereza mpola mpola muntekeko amaaso so awo ovuddeyo oyingidde ku TikTok ofunye emikwano emipya tetugenda tandikirawo bakusibira njagala nkuzeeko emabega mu bulamu bwo tukulabyeko ne Sefuko okusooka Sefuko mwafuka ddi ab'emikwano kati nga tuzeeko emabega nga sinafuna Sefuko nena akakawunti kangerako era erinnya lyero nga ndi kugambi nga kali manya ga manager Namiiro kati nga nkamanaginga nga kwe promoting omuyimbi wange webityo nga TikTok nga yakajja osegira nga naga sigimanyi nnyo tubadde ku TikTok mbaddeko mukwano gwa Brisha Cash mbaddeko mukwano okubasooka okubeera bakwano omuntu gwe mu ba TikToker esooka okubeera mukwano gwange
yali Bulisha Cash Rizeni Kosh Luli yali bamuyitanga Kosh Guy n'akyusa kati mpoera kuzamwita Lili Chuli Lili Chuli agiswaga kabebo benkumenyeddeko abali mikono gyange abebiseera ebyo Prince Jaka wakali kabondo katambula wamu yetubeerawo tutyo kati ngenda okusinkana Sefuko Stuart Brown ya Mundaga aliruda Stuart Brown jabeera ngabuze bebamu ku bantu abali vibrant ku TikTok okwo bayiga Sharifu nga bamaanyi nze bagenda okunsiba naleka Stuart Brown w'amaanyi kasimanyi oba takyali oba gyali nina muleka wasemba gye okuwulira Stuart Brown biseera byaddako ku misango gya Sefuko awo yakoma kati Stuart Brown yandaga Sefuko nze njoga amazima Stuart Brown yandaga Sefuko nali ndiko kuba mpita naye ku Salama nesa mwe mujagala okuzunga nebitankwatako kale nesanga Stuart nanga avuga emotoka ne mugamba olagawa naye mbagenda ku birthday yani ya Sefuko ngalaga Sefuko mbala ku TikTok nga bevuma n'oyo Phoebe biseere bali bevuma ne Phoebe ona akola ku bukene kati ngamba wulira kale mugamba okay nangamba mperekera ako Stuart nimugano problem ngankole ki katugende kugende wa ewani ewa Sefuko ewakawe bazeni nabera kyengera eyo kazinga nitugenda yo nitukola vibe ngale Joey jali nga Joey yali kuba nasimanyi Joey namwekanga buki bwekanzi nduzazi yasoko Postinga Joey birthday nganda bali ko kumuvuma naga bakono yakajiyewa laba obugulu labaki kati yawo netutu nabwe mutobo muvuma mchala wa munnamwe bamuvuma mu comment section sinze ninga muvuma mu comment section awo utwava ne Sefuko ndaleko kubeera baki abamukwano nenga yetuli intouch nnyo osegera nti ngona kati ngona ne mukwano gone nenga temuli intouch nti mwogera yogera buli kadde ngona ngawe jona ne mukwano gwa nditogera togera lusifatu yefumamu naba bwebityo kati utwava ku birthday twawukana buli mwadagage kati wakyali ki tugenda ku ki tugenda ku Power King tugenda ku Power King mu TikTokers night awo twafukira ne Sefuko abamukwano nga tulina ebitugatta manyi ufune biki ebibagatta otegeeza ki ufune waliwo ebibagatta n'omuntu jugaze njaganye ebintu by'olugambo oyagala nnyo okutokomoka kyakubiddewa ebyo binkolera njaga kati nga nagende muntu waki wa ntalo abo beera entalo awo nsimbawo ki nsimbawo essira nvaawo nga lukoze eki lumaze kutereera nga luwedde kale byatugatta nani ne Sefuko tuko na mulaga gwakusatu ku birthday ye namusa mu gw'omukaaga nga kishirigiza nga twakumala emyezi egi naye nga tubaki bamukwano naye ogutali ntaki nnyo nti wansiba wowe yaa kubanga nze nadda okudde wa Sefuko bintu ng'amusibye okuva agenda ku birthday naddo ng'amusibye naye omukwano ogwo gwaliwo omutono ogwo twalinawo akakatone nabeerawo nnyo kyova laba erinnya nga bagamba nti nakola erinnya ku ye nzikiriza nalikolera ku ye kozi ye yali atrendinga by then nga watapostinga Sefuko nga babakuloga wala ngonayo byako naye kafanya tovola ba yeita king of TikTok Ransonga aliko amasannyalaze kati atenga by then nga okutuseke amabega era yali w'amaanyi Sefuko osegire nga tabanamusiba nti yajja ne content we nga wantalo jukira wano ebirungi tubyagala twaganye tubyaki byentalo adija ayombye nani osegire adija wakola ekirungi tekijja kutunda mbo adija kati anywedde kajuisi waneno mbo oli aseke niba ulenti adija yayombye nayi wa juice alaze nudu ate ku noodles batabuka oli ngwagala n'okutunda gwekera ku macha ngwagala kola erinnya tan noodles ziteeka awo agamba noodles bifana by'obuseegu sise noodles mpulira byogera sira bakisesa ebyo bebaagala baganye ebintu ebibi osegera tasobola ku appreciate nga kintu kiki kirungi baganye ebintu by'entalo kati awo Sefuko weyajjira
nga nange mukola kimulabu ki nga sije na nyuna mbozi osegira naye nange saswaka kumwagala nga byakola ndaba bya kisingo mwana omulenzi ekimuzanga muntu aloza bakazi bakadde okubeera nga avumona atona akwata oli ate nga tamala luki lutalo si kumala nti lunaku tamala lutalo olwo terukola ki teruggwa newo okolola sifuka akuvuma newo otemya kimunyiiza nakuvuma n'oga namukoze eki ate yo busungu bwo bwaba kumpi temuliko kunoonya mbu wakunganya yawo atandika olugalo busungu kimuyomba ekiti kyekyaje anyiga mangwe kala awo nekitugatta nani ne sefuko era ye tiktokers ndoza gwempangadde naye nga tushakola ki baba bafuna amanya yerabira mikwano gye ndagamba oyo mukoze eki mumaze naye kati wena wamusiba byalibona wabirabanga adija nga basibye sefuko waneno kati awo nga mpostinga yongata ku mukyala we netujja tutuuka ojja kumbuuzaawo ekyo nkimaze okukinyola ndoza okitegedde bulungi buuza ekirala tunyumize ffe emboozi tewajja kubaawo ebibuuzo biri awo tunyumize emboozi okuva ku olwo paka kati okuva ku olwo ntufuuka baki bamikwano era bwe yava mu Ekomera nti bali bankonye nno n'okunkoona nga bamutadde motoka ezo zaali ennyingi ennyo siwati bawone ng'agivuga n'agibuusa waggulu mubire nga tulinga batwalo ba Bobby ebiseera ebyo era yali principal w'ekiseera ekyo wa TikTok sikyo nga tuwagwe tukola ki nga gwe tutwala kubeera esefu ya trending kumala ebbanga nakyo kimanyi nga wonna waabeera anti y'omu ku balenzi abato abasooka okubeera n'abakazi ababiri nga ate bona bajja nabajja mu nju eno nga bajja nga basula mu nnyumba nze nasemba kubiwulira dda nnebyo ebintu mu byalo naye lwakuba nti ate oluvannyuma we namusinkana yaŋŋamba nti omu teyali mukyala we yali mukwano gwe ani yagamba byo bigamba ddi ebyo wano nga baawukanye nti ani atali mukazi we nesha omuddugavu teyali mukazi we yali mukwano gwe anti yayinza okuba yayaga kikugamba bwati omuddugavu yali mukyala mukulu yasooka mu maka omweru yali mukyala muto oba okusegera ninga noli yali mukazi we era nga ye mukyala mukulu ekituufu akikola ki akimanyi nti kaija bayinza bafuna obutakkanya ne bakola ki ne baawukana okutuuzibwako taito ya mukyala mukulu ne mukyala muto ng'okyali mwana muto it is not nice bakyala anti kati sefuka omusiraamu ye Isimayiri ate nga n'oli mukyala mukulu yali akkiriza okufumba ne mujjawe nga nakirinaako buki buzibu ne bano ba social media in-laws bakola ki mwe bakisusa nga muteekawo embeera era tekisoboka era Yvonne mbaisagala mwogerako Yvonne kusalinye mukamwa nira kankyogera nga kikola ki nga weekiri nga babiteekawo ebyo ne Yvonne yeyagala nnyo sefuko era ndowooza ye mwana gwe mu bantu babadde nawo mulaavu ye mwana eri asinga okumwagala mu bulamu bwe bwonna paka manyi akaana ako kali very sweet kyenkamanyiiko ani ali sweet sweet azino sinekitikisanyo oluzungu olwo mugundi like sweet omuntu okubeera nga bwolaba nze bwendi I'm a sweet girl nti omuntu kwaga mulungi ngaali ki sweet ye muntu okuwooma kyemmanyi ngolaga nti sweet oyo yawooma nti ebanne emmere ebadde so sweet nti emmere ebadde ewooma kati yali ki ati bintu byoluzungu bimanyi okuneegaana oluzungu olwo mbakalubaki wasoma kwengana ki nasomera ddala kwa nze nasoma kyolina okumanya nti nasoma saasomanya okugenda wala nekyolina omanya nti nakasozi k'amakerere ako nakayitako kubanga najja nasoma just nti omuntu gyokoma okubanga tolwogeraga oluzungu nikwerabira as in sweet nga bwogamba nti omuntu she's a nice person muntu mulungi nnyo nga bwolaba nze kyotegezaho okwogera nti Yvonne muntu mulungi osegera Yvonne si mubi naye just nti ebigambo bituwa nekufuula omubi by'abantu ate gyosooka nga oli mulungi nnyo nnyo naga okufuna akutegeera natanga okujja ku bantu
ate nga abantu bakujjako bakubeerawo nti abagenda okukulaba ng'olina abakuleeta kingo bana kutegeera ku mwana ogwo kayano ku makya n'okola ki n'ozaala kati goyinza okwagala bayinza okwagalira omwana okusinga gwa muzaala kirigeeza waliwo bamaama abatayagala baana baabwe bibaite bikazikazi nga biri awo osegira omuntu ajjudde wakya ku makya omwana n'omuzaala ng'omwagala ng'olina nebbaawo ne muzaala omwana tosobola kumukyawa kati ye Yvonne nti Yvonne si muntu mubi twayina yebbanga lyonna nze nebalina ne Yvonne gasonga kyogere on behalf of me ngasogera ku y'abantu nze nagala Yvonne n'obulamu bwange bwonna nze natulange ewaka ninga mwanyina nga nafukuba mwanyina nga sifuka akola omwana ebintu nentuwaka nenkaba amaziga bintu ngaki nentuuka okukaaba osegira naye mbagasinga ade sister wange bakola ebyo ng'okumukuba oluyi ebyokuba buli gubali kweta mujjawo namweta mu nnyumba nga naye mwoli ate gyosobola kukikola kati gw'oba okolamu ki nedda si kuwa kyokolamu yaba yakusangawo kiza omusajja akunyoomye lindako katini wobeera wansanga wobeera wampasa oli kitimbu tosobola kwesetula n'ovaawo yeseetula ate yagenda okweseetula ng'obudde bukoze eki ng'obudde buyise nga niyandi mwagadde agamba bannaye ono afuuse olukokobe afuuse eggogolo namu muteeke wange taakaalirewo kwa Yvonne yatuuka nafuuka sipaggulu nga n'omugamba genda tagenda nga yafuuka sipaggulu MTN everywhere you go anti omuntu wakugenda okwagala nnyo omuntu nagaa ntakwagala muti sefu katuuka nalaga Yvonne tamwagala naye nga Yvonne akola ki ng'alemerako kuba eri Yvonne yali agala nnyo muki omulenzi nomanyi bintu ng'oli mulaavu ng'agala nnyo omulenzi nga sefu kamulaga tisikukola ki sikuliiko kabimu ku bintu byannumanga nengamba Yvonne oba owulira nga osobola okuva awantu wakola ki vaawo osofuna akayumba kamitwano muki musanvu oba yali talina gy'asula anti baizeni yalina bafaani osegiire nga bonna batalina waasula kwali omukyali yavaayo abeereyo nansana nagamba ajja amufunira ennyumba bamumufalisa bamwe buli kimu atandika obulamu sefuko yakimanya yavuma nze nzirayo ewaffe nze you don't kujolonga me in such a way zigenda wali ewaffe ku busaabala mu nfuufu neneeyiwa zati natuuka nenga basi Yvonne talina bazadde obanga buli baba afa naye nga nagenda okumanya nga gye bali bonna wano mbya noodles nga zifulumye mu byaki oyafulumiza noodles nga ebyobuseegu osegiire onomenya nti gye bali ng'ayagala kwetta nagamba manager simana kyakukola noodles eno nga zifulumye nze yasooka okukimanyaako osegira twalina gye tuva ne sefuko ng'anoonya sefuko yali anoonya nnyumba ng'agala sengo eri gyali afuna ennyumba ki endala naye ani yata nudes ezo kati sijja kuganya ku bintu bya noodles kuba saabimanya sikulimba ate kati lwaki masala ekigambo simanyi yata noodles naye nze ndabiraba zifulumye byatuusa wala nno okay kati noodles ebifaananyi by'obuseegu byebiriwa obuvidiyo bwafuluma agagamba onzitonzita sagala kuseka kozi bya nnaku amazima naye ebyo ebyaliwo ebiseera ebyo najja naŋŋamba nze gasaana kubira aba yabiŋŋamba twali tuveeyo kitemu kunoonya ki nnyumba nga tunoonya ebisenge bimeka 3 byebakyala bameka 2 ng'ekimu kya Joey kimu kya Ndoza kyali kya Nakankaka kirala ky'abagenyi bisenge 2 eddiiro n'ebisenge 2 kanga ekimu kyoli kyakyaliwa kyono omusajja n'okusajjalaata naye omwana oyo yeeyagala avaako eno bwadde eno kati twatunoonya ennyumba twatuukawo ng'ekyengera tukyama nga Yvonne yaŋŋamba nagamba ndi yanina ekizibu twanoonya ennyumba nga damu mutufu nnyo nemugamba obadde ki namba simanyi naye nja kukola ki nja kukugamba nze saabigenda nnyo nebikola ki nagamba kandi wanakola ki wanaŋŋambe tumaa okunoonya ennyumba ekiro bikola ki bigaana tujja giddamu enkeera kati ekiro ky'okwolwo bagenda mu bbaala kwekizo
ekizonge ekyalo nga tennagwa simanyi yagwa ekizonge ekyaliwo yagwa kwanza empitawo nnyo nga yaggalawo jona ekizowe eri okuva nakankalu yagiyingira twakumagendawo naye ate kati ekyaliwo kati tuba tuli mu bbaala tunyumirwa nabasangayo nzange nina mukwano gwange naye byajja nga incident osegire okwesanga bagenda byabwe ndabayo tukola ki wetwesangayo kati musanga nakaaba nimugamba nakanga kyekikukabya nagamba nejja Namiiro simanyi nakumanya mpula njagala kwetta nejje mbola mbwensi eno konzo badde kyekikwessa nanga bizuubi mbitiriddeko naye simanyi nawakudda musimu omwana mwagala bayiza sina muntu gwenagala ng'oyo mwana byajjobi bagamba njagala jjo byakajja oyo mwana muyirawo mubiri nimugamba toki kyekibaddewo nagamba waliwo nodoze ziri mu kutambula nga video mwendi bagamba mbu yenze nebyada siki nzira sana kuziraba nesinza akola ki sizali mu video eyo kunzi ubanga sigwali mu video eyo kyekati kikulumirawo ubanga uzimanya nti sinzali mu lwaki nkaba nagamba oli anfaanana biki abaya akakyogera nga sifuka jjane munyivu muzibu nagamba manager Namiiro ndi munyevu nnyo Yvonne gwe nesiga lwaki atukokola ekintu ekityo ne munyonyo ne mugasifuka bikole ki biveeko sega biveeko obanga Yvonne si yali mu katambi mukole ki muleke ekifaananyi kya sensekere okufaana situgana soko omuntu nga amufaananya eddani nga si sifuko nakitigiya nakikola ki nakivaako osegera neka tiimu ya Yvonne yajanga netolutalo balwanira omuntu waabwe osegera etuvuma bameka nze ne sefuko osegera mbuza atambuza ebigambo buli kimu nga bakiteeka kuki kunzize tiimu ya Yvonne yanvuma nenkogganako bakusabula nkugamba eri ekuvuma nekyetamanyi kati babeereyo nga bakadaama osegera tamanyi bibeera eno gobeya n'omuntu yali eri ku kyeyo aye nagala mbu yamanyi nnyo omuntu oyo mukola ki omukusinza gwabeera naye kati gwe wali obeera wabanakanka nga toyinawo waba sefuko nze wa sefuko ne madaba wiiki yali emusalwa nayo mweyo wiiki emu muwalabira ebyo byonna ebinene anti ngamba ombuuza nti nali embeereyo nasibayo amakanda saasibayo makanda naliyo nga bakamuta wano netuva naye wano netugenda naye waabwe wajajjaawe naanaba eddagala nkira nalyoka akola ki nalyoka addayo ewowe kala kwa kumala wiiki nnamba eyo nga tunyanyumyamu okumubeesabeesa ng'omuntu omusibe that is it nesigambo nesiba makanda naye ttiimu ya nakanka yanvuma tena kyetavuma nga tekiriyo nga bulimu ekinvuma nga tamanyi kituufu senga manya kituufu nti nze ali kusaidia nakanka nze amuwolereza senga tebanvuma nibandabanga buli muntu yena abeera ne sefuko mbu oyo Yuda bayirege gyebaga Yuda simanyi bayirege gibogere ekintu nga okuvoola nti oyo mubi ate Yvonne weyavaayo nasalangira bakola ki banvuma kati nebuuza baagala ki kati ali Yvonne nziyamulaga ki nziyamulaga eri abantu kuba singa samutinkulangako ntalo tebandimukoze eki tebandimutegedde ate era Yvonne kyemukola kyali kirungi nnyo okubanga kubanga twabiteesanga nako bwekitwakolanga mu kamera kubanga kikola ki kukiteesaako Yvonne nga kuba nagamba lero manager ogenda kunvumayo ki ndagamba yonjogerako bwati gwabangazi omuliro yayinga taziza muki muliro nga tunoonya afune sympathy okwevuma mumanyi okubipanga ng'oloonya sympathy ekole ki ebeerewo osegire era sympathy nekwata aliko musaasira nti nebankyawa yina mukola ki yere bamwagala kwanze nakyayibwa abantu ba tiimu ya Yvonne era bwe bansibye bakomenti nze nti simanyi mbu omologo wa Yvonne yakola siba twagamba buli muntu yenene yavuma ku Yvonne wakugwera mu makomera kandi ndowooza oyo mumulabye naye nga Yvonne ye yansiba olugendo lwange yalumanyiiko naye ndowooza yabewuunya bwewuunye ne Yvonne nankyawa nakola ki n'agenda n'ava ewa sefuko mukuva wa sefuko nti samanya nti akoze eki nti avuddeyo bajja ttiimu ye yajja nemukola ki nemunona mu maka nemutwala Joey nagakola ki n'agaddamu jukira Joey era abeera wange ng'avudde wa sefuko
Kati gwe wabeeranga ne mukyala wa munno. Nabeera naye olw'ensonga nti baile njo yeye tena wagenda kudda. Ewali ako. Naye sakulya mukasefuko kwa mukazi we. Kubanga toyina okakasambu no wabeera n'omuwala mu nnyumba nga toyina yadde n'ekyokola. Twabeerangawo. Era nga tukuma kwekwatirira muno bu video bokka bwakolanga. So okwekwatira biromansi okwekwatira ngo nayo kwa video ne mwemola mala bya video content sibiri bya section jana okikkiriza ekyo alimba sirimba gobuza mama ki mama wage wabenanga ne mama wa wakane Joey ne yamanya ku bintu ebyo nga mugaba kati nagundi inike singa Joe alizo okufira mabuli gasiriwo ne bavuna nansi nga sachi mmanye kati ngano mutegezaako ntiro omuntu gwembera ne bwati ne twakitugatta se mukazi wange that is it ana enzo muka omusana gunjo cha Joey nimbanga bya ne Joey nga tubede waka nga muyisa bulungi nnyo munnyonyodde Joey ne mwagala ne mulira ngomuki ng'omwana ngomutanga sister wo ne mwagala nga mulage ko beddunje nti okireba kibere bwa kiti Joey yabere wangu mwezi gwali mulamba nafuna omusajja oyo Asani nga mugagga ina sente kwa Asani ina sente ze bayo South Africa bajje bakolera basangoma bekola batyo bibasawa baganda simusawa muganda tontuza mu kigambo yali muki Asani muntu ali awo akola bintu bibi sibitegera bulungi nyo bya luzungu bya technology bya kusimu bakola ku laptop bikibi bityo bahakinga visa card ebyo ne bigambo byo kati nafuna Asani namwagala nnyo nga sali mukoddomi wange amba buli kyenkola ki buli kyenjagala bia tugenda mu bar tunya bia mitwala 5 tunya ziwisikiza mitwala 8 we bityo kati nali ndi awo ngaakoze eki ngaafuddeyo ani afanye Joey ngakuwa nsonga kigomko tiyampa reason nti wakino ndayenda olwavaayo nga mpulira nti afumbiddwani Nash Nash oyo gwayina kati nti bakoze eki bafumbiddwa munnaye nga bibeera busaga zibeeraawo Joey bikibikyatugende tugende Asani awulira ennaku amukazi amudduseeku ate nagenda mukazi munne Asani nampita nabingamba munanga munnaye ensonga ezo ziraba otya nesaga zikola ki ziyingiramu nnyo ko bagamba va kubaagala natutekayo kiki kigambo kyo kuba naye nabange Joey ng'akyalinga ewasefu nga kyenjoga ekibi ekiki ekibi nga buli kyoyogera kiba kibi osegira kane ngamba hene wasa ne bikole ki mbirete kamba alike okole ki tunengera okulanga Joey agendedde ddala up to now nga avudde Wasani ali nani n'oyo omuwala Nash nga yebbaawe awo nemba kola ki nembeeso nengamba kanve ku baana baki ba TikTok nabasanga ku TikTok soera ko luki Luganda ndikola mu buki obwange nayo obera nga nkola content wange mpola maybe manyinga sinza content mutufu manyi banga tena content mutufu okalubirizibwa nnyo kubanyi banyi tunne bitone ningo akizula gwotakola ki kwa ekitune bazula kizule oswangu lyawo ekirina radio sokongo sokuyimba tuwakana nze mfunye nno ba promoter abangi abaza mu inbox yange baloza ndozo mbiri gwe guyimba nze ndi aja ati sisobola ebyo bintu kati ngolya nene mu lugambo nene na do lugambo ambi do lwagala yayi lokujjam kati mu lugambo mukwana nembeera nga kanjiye mageza machi amalala mbero nga ne yampala mbe mukoloza kubya ba TikTok ambugundi ajja kola bwati gundi ajja kola bwati nembero nga njiyo buki opola up to now okoze eki wonsangidde nga nava mu bigambo nabyesonyiwa nga mpeza lugambo luno nti gundi afudde nobaweza olugambo luno lwafudde kapesa samole munyo samole munyo ntansoka olugambo tufala okuweereza nga lulema kuvuma wano katulu bwama nga negeza ononya content niwe bakanda bembandu weereza olugambo werutinga mbaweereza bifa updates biba kitya babe abantu bakyagala bantu bachi appreciatinga
nga bankubere we balemu ne kutuweereza bagamba ddayo n'enkya nze olumbo olusamu senepitirivu nnyo olwakatono bwama otwesanga mu kuziika Jona ku mbaga yaani ewakatoma waliyo embaga mbaga ki Jona mbaga ya rape mpozi wali ku mbaga ya rape wamma twesanga nono ku mbaga ya rape ku mbaga kukwanjula twali kwanjula nti ndi mukwano nnyo gwa rape mukyala bindeeba mama princess omubwati ate nga nebisezeko kutayo kati gye twali she's my friend naye munnaye manyi kati yalinyamu kuki kurevo hadde omuntu walinyamu kurevo tasigala ngero wakola ki tasigala ngera wabadde akyukakyuka naye nga yali mukwano gwange kati gyenasangira Jona era twamukisa guno okwetondera rape namunyiiza mu ngeri napostinga mami waffe tiktok anti ekozesa ensobi napostinga mami waffe jukira I have rape's number ya WhatsApp kati oluka video najja ku status yali mu show ya papa misa akisemakula ne mami nga mbuteko ki autu basireyinga mbone nga wataka video nga nkola ki nga nkapostinga ne ngamba rape mami onamukutula kiro kidogo caption video negoyinga ki viral mukugoyinga viral tiyasigala ki anti rape yali kama sanyalazi mukugoyinga viral anything you talk about how we go negoyinga viral mugoyinga viral tiyagoyinga viral mu bulungi comment zali ki baba ate balaba mu bifu negative comment bakola ki zebalaba bandiko commentinga mbuba nayi mami ekizigo yagwamo kigwe mami ekizigo ya comment nezibanga mbi nnyo karape nansindika message ku WhatsApp nangamba Ivan olowooza ojja kufuuka serebu ng'olwokubanga disrespectinze mami wange nemugasa mu disrespectinga just nti comments zezaali ki zezaali kinayogera kyali kirala kyali kirala naye kala bakomentinga basobola okunyiiza omuntu nava ne mu mbeera osobola osobola interview nga nnungi naye komenti nevaako omuntu okunyiiga rape nanyiigira era nkusaba kwetondera nga mpita wano eno onsonyiwa byonna ebyaliwo tulibamukuba ntuvudde wala naye ensonyiwa byonna ebyaliwo nze namwetondera in person what did she say namwetondera kuba oyinza okuba nga ovudde eri out of the blue nojja ku HK media otandika okwetonda that's not right namwetondera what did she say ni person simulangako ne ku WhatsApp nakola ki namwetondera nenkola ne voice note number nempandika did she reply na replyinga nagamba ki nagamba nze sikulako buzibu nganze omuki nganze rape osegira naye ensi eri kulamula did you go no deletingayo video eyo wamuweyo option eyo ku deletinga video nangamba tojjayo video kozi weyagadde content kaisaga nyo ojjeyo content wo sagala anti simanyi ba yansonyiwa bati yansonyiwa okuba yambolokinga nkyata ipinga sagisisa omuntu okublokinga nga okyatypinga kitegeeza teyakusonyiwa you have to take another step or making sure nti ddala akusonyiye bambi yambolokinga nkyakola ki nkyatypinga mba nkyatypinga nga nengira wali kaza awadde ekifaananyi kye wafuuse white ningamba balowooza ajjayo ekifaananyi kumba akoze eki amblokinze bati ntola putinitendera okwetondera bagamba omuntu wasubya yeyetonda nze nkusaba onsonyiwe byonna ebyaliwo ondabenga mwannyoko osigala nti omuntu wasobya neyeetonda akola ki asonyibwa ekirungi nakugamba ekituufu sisobola kuvuma mami nejasi comment zaali obuzibu okimanyi nti ebintu ebisinga byetuteeka ku status zaffe tetubiteeka ku social media anti eyo kiki WhatsApp ki kati abantu ekisookera ddala no listen to me you must learn something from me
togenda gamba nti no WhatsApp ki. WhatsApp is personal. Era abantu ababeera mu contacts zo bw'oba oyagala balabe status zo kitegeeza bali special. Wekubeerako omuntu ajjawo eyo confidential information gy'otadde ku status n'agenda n'agispreading awalala. That is very bad. Yensonga lwaki bw'olaba ka video omuntu osobola okumugamba nti send me this. Bw'aba teyagala kakuweereza takola ki? Nga talina WhatsApp GB. Takasindika. Mpozi ng'olina WhatsApp status saver. Naye nga kyenyiza okugamba kyenjagala otegere ku WhatsApp is nti abantu ababeera mu contacts zo nga be balaba WhatsApp status yo kitegeeza babeera bankizo. So wali wankizo. Nali wankizo. No mu betray nga nojayo information ye nogiteeka ku. Era kyova neetonda. Komuntu yenena omanya ensobi yo weetonda. Osegira. Era kanfukamire. Nifukamira no ku mavivi. Oba kamera enandaba. Yo navuddewo. Sio kamera enandaba saga. Tokola nnyo comedy. Sagala nnyo kuseka. AP mukyala binde Mama Prince omubwati. Simanyi oba endaba. Kamera emulaba Ivan. Kyemmanyi kamera endaba. Nga neetondera omukyala AP. She's my good friend. Gwogamba ekintu nakitegeera. Mukyala bindeba bwana kwegana nti toli friend. Womanyi bino ebintu mubitegeera bulala. Anti atusa kwetonda muntu nga si mukwano gwo. Yakusobya ki? Osimanya wamusobya ki oweetonda. Abantu batuvumanga. Omuntu navayo nagatondera adija Nsonyiwa. Anti yawe byokumanya ku social media ng'omuntu muri ku social media n'omuntu ogomanyi in person. Byanjawulo. Ntalija nkumanyi in person waliwo akola obuki? Obulabi nakusobye ku social media nga atakumanyi. Vivitega kuluma ofero. Neetonda omukyalo AP ku byonna ebyaliwo manyi wanyiiga ka video awo ke nakola tekakusa kyekimu kutema omuntu agamuzanyira ku muzadde nenkusaba onsonyiwe ne byonna ebyaliwo onsonyiwe mu mutima gwo omanye bulungi nnyo Ivan sire muntu wantalo just kyajja buzwe baga etubaddewo nga twali wadde entalo ne video yetu obuzibu kusaba onsonyiwe onsonyire ddala. Saga tekiidamu kwerongera nakusuubiza naye munne wangamba akagambo nti ensi eri kulamula era ensi yanamudde paka nesira mu kukomera kitegeeza essaala yo yalimbi kati nkusaba otooloke mu mutima onjagalenga mwannyoko byebyo. Kyogamba nti no olukolima lw'empiro yakukolimira lwakutuusa paka mu kukomera. Ndasobola okukolimira ebintu ebireka okujja nga byesomba nga tumanyi nga munyiivu naleka okukolimira nagamba oyo naye kiri mutukako ayikola bwati nojja nga ofuna ebizibu mmerwa muntu atya nga yanyiiga kati weetonde kino kikola ki nekiggona atoloka mu mutima nenso ogenda mu maaso. You're such a nice friend. I just hope she forgives you. Like seriously. Kwanga tutule mu entertainment enjoso omusanga awantu somewhere n'osanga omuntu noka ngula n'omutula mu maaso kwa munyiiza nekyo netondedde ku media ngesyo nekola ki ate ku mukutu omunene guno gwa HKK media buli muntu agulindira abekigendayo. Okay. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo. In the TikTokers edition olunaku lwaleero tulina omwami Namiiro, manager Namiiro, abantu bamuyita naye nga Ivan. Oyagala Ivan. Okay. Tulina Ivan abasinga obungi gumumanyi nga manager Namiiro. Agezaako okutwisaako mu bulamu bwe bwa TikTok oba oli awo n'engeri gye bamusibamu nga bamuteebereza okuba nti nno ayina enjaga. So kati bwe tugenda mu kitundu ky'okukusiba Ivan bakwata batya bakwatira wa ebizibu nga bakulanga gwaki ebizibu nnyo olaba obulamu bwa bulijjo tosobola kwewala kukomera naddanga oli musajja komera tiriyewalika newooliyita ebbali newooliyita eno mala olikola ki n'olituukamu lwaki nga onako oluki olulala naye mukuziba byakyuka ko bwakya bulungi nnyo nenyambala bulungi engoye zange nennekanekana nenkwata ensawo yange nenkwata passport nenkwata visa nga ngenda kutambula mu ng'omuntu omuki ng'omuntu omulala kuba nalina byembala nga nze omuki nga nze omuntu nk'omusajja onokubeerawo ng'oyiiya tonakubeesinga ku kintu kimu munnaaye nali ngenda India ngeri babiwulira ng'ogenda India akolayo ki nina bye ngenda okukwasaganya India. India? Musawo oli doctor. Ekyo wakibuuzira okizeemu.
n'interview mugina liko gobuuza bwe yagera kusobola madagala business nyingi nnyo wali India waliyo engoye ennungi by the way waliyo omuceere omulungi ennyo gwa basmati waliyo jewelries ennungi obwesigire ko omuntu ngajja n'asobola ebintu kati naina gwe nali nkwasaganya naye nanteeka ngagala nteeke mu ddidde kubanga ntusobola ki ebintu ebyo nga bimuleeterawa wano Uganda nga nyina nembireeta nembimuleetera wano kati yateeka mu ddiiru nenjikkiriza accepta deal naye si gubasuubira oyo gubabagamba oyo yali muki ekyali kikyamu nenzikiriza kati nga ngenda nkola ku byokutambula buli kimu kikola ki kikolako lwabanaku lwakuna olugendo lukola ki lugenda ngenda ensuubule osegeera byebakola ki byengamba okuleeta wenagenda mba ndi ku airport natukasanga zaali munga mukaaga koba kimali nkirina nina sede zigenda okugula ebintu endanga nja kuzijja ku Google Pay osegeera kosa tamanti sede zo nyingi Google Pay otegeza Google Pay ekola nnyo India bakosa Google Pay ekola nnyo India sente ozijja ku simu ku account yo nezita ku Google Apple Pay ngwe wana wano wene simu yono gana ku DFC app ya sente banozifuna eri kagana ngenda zijja ku Google Pay ngule byali antu mbikole ki mbirete kati ngapanga bintu byange ngenda kuki ngenda ku airport mbandi ku airport ntose saza nga mukaaga ngambira mu x-ray bamano ku check ngabo kibulungi ngamba ddayo nensawo yemachi imapega nganjiza ndi mugumu yosimanyi kyenkola kinsimanyi kiriwo nagiza nga damba checkinga ngireba ngamba gizemu ngirwa njizaamu kwa checkinga nganga bajja mu engoye sinza kujja mu engoye enzijja mu ki mu nsawo kati engoye enzijjamu nga damba gikola ki wagicheckinga kali mu kugicheckinga ndawaga mulimu bikyakoze eki bikyasigadde mu nsawo extra byeraba nitebikola ki tebitegeera nimbaga temuli muli mbiki X-ray byali eraba byali ludda wanga byekwese munda tebabijjayo bikulaga anti we nkujira nga X-ray na byekola kibyeraba kati yabiraba nga basala ensawo mu baaga bagisale ne mabbali eno teyali ya plastic ensawo yazinezengo ezimanyi suitcase nga bagisala bagisala nga bajjayo ekipaleti kiringa enesimu nga wogikola ki kiri paaka bwekiti nga bakikinene konze simanyi nga bene ensawo egwa gye paakingidde konze ensawo yo si yange n'ebirimu biki byange nga bene ensawo erimu enjaga nga mpaka n'okujjula okukola ki kumanyi nga lwokimanyi kinga gye onaatula wano eno nagamba mu nviri z'omulimu akayaga tukakola ki tukalaba owakana n'ofiiro nga sigwa kawuze ki nga sigwa kataddemu mbagamba siina njaga munnaye nga bagenda baleeta ekyuma ekikyekinga nga bakyekinga eyo ki kyategeeza okuba enjaga kasisamanya oba yali njaga kikaki kukasibandaga kano kapiisa akasooka kano ebisigaye nabikola ki nabitwala simanyi oba yali njaga tosobola kuwakanya poliisi kubanga simanyi njaga manyi eno enjaga gyebakola ki gyebafuwa wano abaana bawukamba wano gyebalima ey'ebisatu nafunawo sitiiki osegeera munenga bagamba nti otebeeza okuba n'enjaga tubulani yagikuwadde biki nga mbagamba ekiki ekituufu nti ze simanyi bikwatagana ki nanjaga nga manyi byakukola ki byakusaaga mbite by'olusaago kumbe ebintu biri ki biri serious banzijeko ticket banzijeko visa passport covid test yellow book nga nsigalidde mu ki mu bbanga banzijeko essimu mu kusooka no mukaka nga essimu esooka neegwa nesebbuka eyatise screen wano mu maaso ekyekanga awo nabo olupama mu mpale nno twala ne musajja mukulu eryobulira abantu bwakola otya nabo olupama mu mpale
nempulira nga nzigweddewo nkoze mu ddakiika empulira nga sikyayala nenga banziruke nga nzira eno. Lindako enjaga eno gy'ogamba yali mu kasawo eyali mu suitcase golowooza ani yateekamu eyo enjaga? Suitcase wali wagyewoze? Suitcase nali nagyewoze ku muntu kati kyoyagala ogamba omuntu ye yakuteeramu enjaga eyo yagiteekamu kimanyi bantu babikolanga bulijjo omuntu akulagiriza nti genda ongulewo kino nakutega ekintu ng'ayagala ogwe nga walabaire ekyali ku Irene Namubiro osegeere bamutera enjaga mu kipooti ojjukira ebiro ebya China bazen ndozaali okyali mwana muto si we weeyita tokula saagadde kugamba nti mwaliwo wandinyiize weneeyita ssebo ng'oyagala obuto ate ani atabwagala desire luzinda tabwagala ayagala kula mu myaka 25 kati yayongerako n'afuna 26 kati nze ndi 22 siva obuza matiti bloga mwennange nga bankwata batekako empingu yagenze nga nsabudde nekaanekanye mpise ku bantu bonna balaba celeb star superstar ayambadde aggumidde celeb ngaddira ku mpingu mukadde empawo kaaga koza alisa mukaga zinatuuka ku musanvu ize misana ku mukaga nga ndi ku mpingu mmoja ku musanvu nga ndi ku mpingu nga nenga tebazikujjemu birimu kikyukira waawo mu sekendi munnaye nga bankwata bantwala wansi ku aviation nga mbuuza akaana akaki n'akataano banteeka mu interrogation room bambuuza buli kimu nibagamba amaki amazimazi nze enjaga gye mwoga kusigikola ki sigimanyi mmanyi lugendo lwenkola ki lwengendako munnange yoga banziyako buli kimu fingerprint bagenze mu nira bakibedde buli kimu yenze ndi muna Uganda bandi muna Kenya ndi mulundi nga yenze buli kimu bakikebera banyambudde bankebedde bulwamu sima banagimeze banagiwose banagikoze ntya oba nkyayina mu endala banagimeze eri mu lubuto osobola okugimira sisobola ne bo baba bateebereza abantu bagimira ne bamala ne bagizza simanyi ekomaweje jo nawe yagamba osobola okugiddukana baba weddagala nevaayo munnayi bankwata bulungi nnyo bankuba mu poliisi mbeera ku poliisi ennaku zaali 9 zinamala ku poliisi awo nenkogga nenzigonza dijjanga nkaa buli lunaku netuuka neŋŋuma nakuba emiggo sijja bawazi twakuba ku miggo tebankuba ku miggo bintu byali bya VIP era poliisi yawo nnungi nnyo yawo Entebbe munnaye nga bankwata nga banteeka mu kaduukulu nenoonya omuntu gwenza okutegeeza juga essimu sirina noonya omuntu gwenza okutegeeza nti bansibye nga sikola ki nga simulina laamunange bayita omwami nga bamusibye najja n'essimu bamusaba nga bwe yaddakiika addayo osegeere nimugamba leesa kunyambisako ku ssimu yo ongere ku TikTok onoonyezeko ku nnamba ya Sefu kimanyi ekyaliyo kuki ku bbayo ye nga ngamba Sefu ntakoze eki bankutte ndi ku poliisi Entebbe nga Sefu kangamba olimba nimugamba lwaki ate mba nkulimba ku bbanga lyemmaze negaga nti bansibye kize nkugambidde kiki kituufu nga ngamba mpa video kakasa bakoze eki bakusibye muni nga nekwata ka video nga nsevinga namba Sefu mu simu ya musajja nga musindikira ki video ndiza ti respond ngakwati yeta blue tick nti agikoze eki nti agirabye ng'omusajja atwala ki simu ye nga ngenda mu kooti nakoze mwezi 14 tukwa mu kooti nagenda bankwatanga mukaaga ngenda mu kooti nga 14 nga 14 yali Friday bateka mu kooti nga nsekana ekitivo omulamuzi nga nsomera omusango ogwo gye gwe nakola ki gwe nazza n'engwegaana kuba nesaaga okola ki saaguza ng'omulamuzi ansindika mu kkomera ekigo nsobola okugenda okuyiga amateeka empisa n'ebiragiro byensobozesa oddamu kukola musango gwe nakola nga mbeera mu kooti manya nga mbeera kigo neŋŋamba Yusufu teyagamba wano tebansibaho oba kati Yusufu baddemu okubimanya sisitange nga yamugamba nti ebyadda Namiiro bakola ki bamusiba osegiire
kati sefuko kubigamba abaki abantu nga biyiseko kumpi weeks mmeka 3 ngandi awo bansi bangenda kweza omwezi naye ndi awo sefuko ngakola ki sefuko ngajja kukomera wali eri ekigo ngajja ngambuuzaako ngona buuza ku mukwano gwo ngamba kati Namiiro tukola tutya biki nimugamba twali kyakkola just mujje mu kyalide nga bukyalizi kubanga olwedde omulamuzi yali akusalidde omusango akusalidde emyezi emeka nga tansalidde oba tekwa kusalira oba okyali ku remand kati bamala ogukuka muve kwe kusalira oba okusasula sente zabakoze eki zabakugambye kuba n'ogiwulira eno mu bulago emanyi embooko y'obukulu gwe naawe empozi yadde kwata oyagala kunsesa yona ngezezaako okwekumanga siseka manyi bambuuliridde ku Ekike Media tebintu ebiri gundi ebiri emotional mbisekeramu naye ne guest naye wamma olumu akola kyakisusa gwe nedda tuoga mazima embooko y'obukulu jaba edduka mwana mulenzi ansala kibooko eri taba yodduka okulya kwa tteeka naye ng'olyaki mwana mulenzi yakola atya bansala kibooko nga twala amalala agenda ebweru bakuba kibooko ogiwulira eno tebakuba nnyingi buli kyokola omusango nagwo obaokoze ofuna 3 omukubi yabaawo tomanya na gyava yesi wakusasulwa yabeerawo weekolera ensobi 3 nibagikuba era otuuka bwoti mu woodi ng'akuwa amateeka obuyonjo kikulu nnyo wekuume ng'oli muyonjo obudde bwonna eryo tteeka namba 4 era omutuuka ku makya nga wazzenga leero ku makya ng'ogenda kusalako enviiri kyekisooka baze kusalako nga okusala ebyenkwa oba ozze nabyo nga bikusala nga kusalako ebya wansi nga bamala bakukira n'okukebera oba bisaze si kujja ng'obirina n'olimba era bakukola bati naba nga obikoze eki naba kati gweyitawo osomose empisa zikujjudde sawa y'okulya tulya sawa 5 ekyemisana ekyeggulo tukya sawa 9 11 tuba tuyingidde gwe olowooza kugenda mu bbala 12 ffe 11 tuba tuyingidde mu wodde kwebaka tubeera munda omwo nemutuka nemula amawulire weziwera sawa 3 nga mwebikka kwebika bulangeti nga weebaka okulya kyatteeka naye ng'owulidde ki eryo tteeka namba 10 12 olina okugasenka nno nga yegakola ki wagasoma gonna n'ogayiga awo ge gankubya nga niye ngaayiga omugigi ate genaako kigo njagala okomentinga enti teri mateeka era okomentinga mu comment section teri mateeka ababooda ekyo mukimanyi nawe basinga okuleeta ekigo ababooda ab'ennansana well nawe omanyi kati guys this is how I am I want to learn how to be ngo guest bwajjango ono nga tansesa kunzija mbozi ya nnaku naye ne guest yennyini afense anti bisesa ng'ovuddeyo binyuma kunyumya ng'oli bweru tebinyuma muki munda era wotuuka ekigo nga bakugjamu bokisa tokiza okubeera mu bokisa kati ubansibiramu zino nzijjamu nampa uniform yaki yekomera buli kimu kino kijjamu mpeta tolina kubeera buli kimu osigala poleri nga bakola ki ngaewazaalibwa ne bakulaba walino nga weeyambulira wali mu bantu lwali bona abasajja ne weeyambuliraawo n'ojjamu engoyo noyambala ki noyambala uniform yo bajakoze eki gyakuwadde ebeera mpya oba ebayawa muntu nga yajambala osobola okusangayo muvumba nga bajambalamu oba n'ofuna omukisa nakuwa ki nakuwa empya osangibwa nga bakusibye nga aliwo empya zebakaleeta bakuwa empya nasangibwa nenfuna chance nibampa ki empya naye naabayoza naaba ki onaba ng'ojoza ogiddamu ng'ekyali embisi eti adde nkunyumiza eki eri tubagaliza nga mulina okukomera va ku poliisi olaga neewana mbuuze bansiba nombuuza bamukusibirawa wali ku poliisi y'ekibuye okusiba kyoleta okusiba kwe kuva ku poliisi n'ogenda ku kooti ekusindika ku prison ngwesa mitendero gyenkoze eki eyo gebayita makomera munnaye wenembeerayo
nampa uniform yange bulungi nnyo ningena ntigamba teeka otuka mu wodi 3 mwemu yo yateeka togibuuka uyiga mateeka n'empisa n'amateeka amaze okugasoma nga bakusoma osogera mu wodi ejo okwegazanyizaako ng'olaba bantu omuntu asooka mu bebe nga mufuga watuuka nagenda mu pittu naye otambula byakola ki byayagala kati nawali omala okusoma amateeka kitegeeza osomose ng'akugaba kati ono mu wodi tusula akagongo wodi 3 mwemu webasaawo kano booti teri kwekyusa teri kukyuka teri kukola kinga webase woddawo paka yabukola ki paka webukya kati ku saa 11 ez'okumakya tuba tuzuuka 11 siikiri eyo teri kuddawo nemusoma maki amateeka wemala okugasoma gali ku lubaawo oyimirira n'otandika okugasoma basobola bagabayigiza ng'oli yagasomesa ku katikkiro wali wakatikkiro b'amawoodi nga yakuli eyo woodi yekabejja naye nga naye musibe naye nga bamusomusa bamukuza osegira nga yakwira abasibe awo ba myaka mingi bakusa myaka 3 watakuwa bakulu babawana okyaliwo gwosomesa ne bakola ki abaakajja kati okatikkiro yasomesa amateeka nobeerawo ne poliisi oyo akola ku kyokukola ki ku kyakibooko yabaawo nga ye mukubi buli kyokola bannange your story is very touching emboozi mpanvu natuuka nga ndi munene naye natuuka nagamba kino kijja kulima kino kigagga masafu kijja kulima kumbe kubonafu kwenkoze eki kwentudde bagamba tebifaanana bifuna nga banda banga nti akola ki asobola kati wenamala okuyiga amateeka nayigayo nga amateeka 12 ku mateeka 3 nakwata 10 12 kati okunga amuwodi kwa nali nkoyeeyo okunga amuwodi nengulirye bakole ki bankyuse nengulirye ate bantu agasinega ki mateeka awo nagenda na kiboko zange mwenda ezokutega mateeka bazinkubirawo bakubemu n'ogweri nakubira ku bino sambagala esigala musajja lifa wanakaaba nako nilitonnya no yana ono naye janyumizaamu eziga liva wala nene akaaba maziga gotalabanga nze nakaaba nenkaaba nenga no kaboka abirani bakugamba no kabya waliwo nnyoko ale wali nenge ejibogera buno ngeye kudaala mbu wali mu bazaddebo no wali mu LC no wali mu police ne kooti ne kulemererwa ne kusindika ekigo wanofe titulemererwa ngabakumisako ogwirawo kabina lukuto kutaka kabina waggulu omukubi yabeerawo tomanya java ngaakuwa bannange sinnaba kusaala mbadde ntiisa abantu tubasiibulire wano malengende ntegeka ekyokusiibulukuka ngira wabanyonyodde nti tanaba kusaala ate nga yasiibye ne musiiba sawugu nti yaggwako ndaba nti wasiibye ne byala manzaani nti tamanzaani ye nga yaggwako dda ate wonafe bakatukyeta okusiiba ndogaliro ng'olina ebizibu bingi nnyo n'ogamba kansiba olw'ekizibu kino munnange tisaba bbanga okola omulimu nga guno n'otasiibako n'otasabaako jjo nanimbye naye nga kyenjagala obbagamba mwewale kunsabira kyeyinza obbagamba buli yasaba si buli muntu kyalina kukuwa hadde muntu asobola okuwa essaala n'essaala kikulu osegera ate asobola kujja naye nga mwansabiranga omukama baddizeewo kyenjagala okirenga nga ngera nva ku mpewo mama ekimukimu sampanga ku njaga tamanyanga ku lugendo lwange kyekimu ku byenjagala okusinga okuwonako mbadde nsaba omukyalo oyo mu respecting bangi babeereddewo bangi bwingi mumanyi nammwe ng'abeereddewo ye buli muntu amukola ki ngola mama fiina osegera mama fiina bangi babeereddewo bamaanira muvuma ako mugambo oyo sente azakola bwati oyo sereza pesani sereza kola ziti osegera saga mwogerako nyuma mfiina kwasina tapadde mu mboozi ya sinjagadde ku example nti omuntu akola ennyo ebirungi bamwogerako nnyo ebibi nti kati kimu mwena okukimanya nti kulungi byokola tiyajja kwogerako birungi biki byerere bajja kolanga mwere biki ebibi bibalaba naye nga omutima omulungi ogwo toguvaako sigala nagwo osegera neneebaza Hadija okumpa platform nibakuna byombuuza kuba banja beerewo nga batulaba naye nga
tasobola kufuna mukisa gwakola ki kati bangi abantu manyi navudde mu Ekomera ne kati kempisa wano ku HK Media bategeete nkoze eki nebaza Jona aliko kamera datusumbuye Jona webaza wachi Jona twamugulidako okunywa yakanywedde ng'omu kugambye ali akivuyi taliko bintu bya kusireyinga nemwebaza mbi naye abaddewo nebaza family yange Nasuna Bridget Shakira Shanizi bambi mwebale nnyo ne mwakola kibi mwakola ko omuntu bansibira wala ngati atebuka abantu babeera wala omuntu okujjanga bakadde najje ekigo nagenda entebe wala nawe omanyiyo buti tuso atambula naku ngajuka agenda mu kooti mu wiki ngenda mu ebiri kati transport wabwe munne balino namube baliza sinzia mubawanga buli yasobola kiyasobola nakinkolera omukama akuddizeewo sefuko niyenza nyo neyanzege byonna biwakola ki biwankolera osegira omulala aleka osegira bagamba ne wosizo olumu okola ki webazaawo wadde mu kooti siyajja nnyo naye yasinga bangi abatali nnyirayo ddala asulengayo obusuzi munno mukabi yalina okubeera paka balinta wawulira ng'omukwano gwe yakuwa mu kiseera ekyo tegwakumala mujja kwesotinga mujja kuddawo nga gubulamu naye nga neyayinza nyo neyanzige bambi waliwo osegira ku budde obwo ebibadde byogera teri wantu obeera birungi byereere osegira entalo zibeerawo olina yogera kino kozi nzi ababa alina okujja ne defending nga mandi munda omuntu ayogera kyakola ki kyayagala osegira ekyo ekirala kituwa neneebaza looya wange omulungi neyayinza nyo neyanzige manyiko oli nawe noli muntu wa butaala ovanga kulooya naye gaagala obutaala osegira nawe nkwebazaako nnyo okuba nti walwana saalwayo abantu bangi bawa ssente nebazikola ki nebazirya osegere newakola amazima nolabeka nga nkola ki nga nfuluma ekirala banneetaaze ng'olwo neetaaze ku TikTok kwendi onoonya bunoonya manager Namiiro nosooka nga okola ki ng'onfuna manager Namiiro 001 era n'owandika bwandisi manager Namiiro olwana kulimalayo nga lyerese ki nga lyerese waggulu kwafa abantu balina kumanya gereeta mangu ndinya siri yangu lya kukola siri yangu awalala ndi ku Facebook owandika mu buwandiisi Ivan Sendawula gyendi ku Facebook kwendi nnyo Instagram owandikamu Ivan Management kwendi nnyo Snapchat kwendi nga Ivan Sendawula manyi nkozesa nnyo amannya gange era ku TikTok kokka kwesakosa ki mannya gange ku YouTube gyendi osooka kunoonya manager Namiiro gyendi bulungi nnyo siraba kisesa naye jjo noomuolinga omugogo si ye mumpi muleke munaye kameramani wange tomumalamu maanyi ate muwanvu Jona ye muntu atwa ku kikopo kya gama ate nasigala amagulu gali waggulu Jona agamye yenkana naawo kizibu Jona oli mumpi genda weekebere kati ku YouTube basoga banoonyaayo oteekayo content ate waliyo ndeko bubeezi sirawo siri wamma muve kuono ne ku Google kwendi poza ne Google gyeri amenya accounts zonna YouTube wateekayo biki natango ino naina YouTube nenjitunda ngekulidde ddala nale mitwalo 2.5 ejja subscribers watunda yaje nenjiguzaawo siyalake nga akyaliwo nga tennagwa najibaguzaawo YouTube najirina YouTube nga yamanyi nnyo ngera nkolera ddala kaki ku kasente kali YouTube yange empya ninga nkola buntu nga butambula nga nkola ne kwa video Namiiro ne tukola ku lugambo oti tusineka kumanyi nnyo embojja ku TikTok nembo kubeno kati nga bukola ki nga butambula bezewe nto mmanyi ebiseera ebyo negati ngeje nayo nnyo mu butaala nokola ki nomanya kyova wange somye YouTube tomanya nsobola okuva wane nendala kukuleetinga content omulala osegera kati bange bakola ki bantege banfolowinga kitapinafanewe kyovola tukusekeredde bannaye katusibule abantu nze mpulirangako ye naye nga bane bagambe siri bulungi bannage siri bulungi bannaye kaze neno otuleno mu kamera bannaye siri bulungi
siri bulungi ngende mukimanyi nti Ekomera obange yafa teri muntu afa nazuukira nadda nga ategeera era omuntu yenna gwagamba nti yafa kuba abazolo era mulanga yakola ki nga takyali muntu kati eri gye mbadde ninga yali yakola ki ninga yali yafa era buli muntu anakyalina ng'osobola munnaawo kumpa mumanyi kasente ko kangenda wala osobola okukanguya nokesa ku namba yange ebaawo ku TikTok kweri ekyo nkigamba fani wange yekka anfollowinga ku TikTok abalala watu walinaamu babanya nti wayinza okuba abantu nga tebakufollowinga naye nga baagala okukuyambako baagala okunyambako osobola okunyambako waliwo kati agudde mukwano naawe just now for the very first time naye nga naye yali agadde okunyamba bambi nagamba senga nkiwaayo 5 kisebo omugamba agenda ku TikTok wali enamba yange bannaye agala okunyambako siri bulungi saaga nnyo balagira kozi sinzaazi bakolera naye oba osobodde nogamba mbikasebo bambika weeyo baali bakasiba tekalina muwadde 10 kakeesa lukya namba yange ebaako ngisome waira bagimanya basinga obungi enamba yange eri 0700 708 lwakuba ekitulemesa olumu okusoma ennamba n'omulabe we bulijjo akunoonyawo waakufunira nanyumyanga naawe awo kusanga wesimanyi kubanga neyali akunoonya edda ng'agamba bulijjo namunoonya bwadda ng'enamba yeeno nera kanjoze sitya balabe sina balabe gwe mbadde nina mwetondedde ate era namba yange naagirina nagigweka yagirina yanti yali yanyiigira enamba yange ezi 700 708 9492 0700 708 era ku namba eyo kwoyita singa wawetaziro ekyo Namiiro oyina mukolo byonna tukola ki tubikola kubanga nga wayimba ku mukolo gwo nfunako percentage eno kola ki gyena okufunako naye nga niyenza nyo neyanze gadya kigozi wojje Mukama akuddizeewo neneebaza nakasente kompadde bambi Mukama akuddizeewo omutima mulungi ogukola ki takisusa bambi buli muntu yona abeera omutima gw'ogwadya kigozi osegeera mu bantu bona badde simusuubira nanga munnaye kankontributenge kasente ka rent were ng'okola ki were ng'ofuna ennyumba ekyo si kyamaanyi bangi okutuuza wano eno ng'akussa kiki ng'akussa kigambo naye Mukama ogwo mutima mulungi guyakuwadde bambi sigulabanga bambi bayira we sikoogera nnyo nina okusima gw'okyatudde wano ate wagala nvewo nkugeye nze bujjo sikimanye ebbanga lyonna nti ono omutima omulungi yensi omu ku bakyala abasinga okuba bujjo mpera wakwogerako era lya kigozi naye bambi mutima gw'olina Mukama akuddizeewo osinze bangi wana bataayaaya wazaasa n'otugira pazijjo naani atulangidde obutagula drink abadde mutooro ebyokunywa nnyo eddo ebyokunywa bireese osegeera ate buli muntu bayize buli muntu alina omukisa gwe kati era gy'ovudde wadde 10 anti gye tukwatidde tewaliwo oba restaurant or anything, it's just a garden, so mutuula butuuzi tolinawo saakujjadde nti badde subya nno osooka kumpa akasente akompadde ne Mukama akuddizeewo nsaba n'abalala bongerezo n'abalala bannaye mubeere omutima gwo ogwadija muleke kutulina nga tufudde logamba mbi kibadde kirungi bambi kankontributeye ku bbaasi ebatwala bambi abali ku HK Media kankusabira esente abalungi abali ku HK Media bambi mbasaba ono mukwano gwange Ivan yona abadde mukomera for a very long time ageza okomawo ng'ebintu bye byayonooneka singa oba oyinayo kasente konnako so omuyambisa nako ennamba y'essimu ngikuwandiikidde waawo bulambalamba beera ng'omunoonyaako lwakuba nti kale he's a funny man alimuko olwa fane so temumutwala nnyo arrogant just alimuko obwa fane he's funny somehow naye nga bambi ali mu bwetaavu njagala okubeebaza muzikirize mbasibule yenze Hadija Kigozi jona ku kamera nga bulijjo aba BBH Travels bebateekamu omusayi okulaba nga shetambula bulungi